bwe tuvaawo ne tuyingira ebintu ebitulya ssente omulembe guno, baby shower, bridal shower, simanyi kid shower, mulina zi shower ziryawo, shower mu shawalinga ebitategerekeka. Bino ebintu biri obudde birya ssente. Kati nze kambabuulire ebintu bye tukola, abantu abalina obusobozi obubikola ye muntu ng'afuna obukadde 5 okudda waggulu. Olw'okubanga omulembe guli mu simanyizi shawa, nze sigenda kuddawo ntandike kola shawa, oba mukoledde baby shower temugikoze, agenda kuzaala ajja musindika bajja mumusalamu. Amaanyi ge mukozesa mu kukwata omukyalo mussaamu simanyizi shawa ezo, zi bridal shower oba zi baby shower, sente ze mulina kyokka obwongo buno bwewuunyisa. Munnammwe oyo buli wabagamba nti alina bizinesi gyagala otandika, n'abagamba mukole crowd pooling, musike funds, muzisse awantu wamu, mumuwe sente akole bizinesi. Ekyo temukisobola, mugaba buli omu nange yeebereremu. Naye bwe bituuka mu kwonoona sente, okugenda okulya sente n'okuwuba bubaaluuni, mwanguwa mwambala ne thimu kala, tugenda kulaba ffenna denim jean ne white. You're wasting time, you're wasting money. Amaanyi ge muteeka mu ebyo singa mugassa mu bizinesi bakyala, singa tuli wala. Waliwo ali yagamba kyamagero ate totufa ebya guno omulembe gwa zishawa. Njagala nkubuuze, bw'omala omuzaala bano abaakoze zishawa babaayo ng'omwana afunye complications. Ideally shawa eyandibadde entegeevu, nze gye nali ndabyeko, bali bo beekuŋŋaanya bonna ne bagamba twandikoledde pate ne tukola shawa, naye ffenna twatunuddemu ssente ne tubala buli puleeti ya mmere gye twadde tugenda okulya, buli soda, baaluuni n'eddeko, byonna byavuddemu obukadde buubuno 3. Ne bamugamba tukwagaliza okuzaala okulungi. Baali abakyala 15 ne bamuwa ssente ze. Yagenda okuzaala omwana nga naye omulaba mugumu. Naye kati gundi ggwe muli kannabulemu, mutandise okukola bishawa. Omwana omuzadde alina complications, balina omujja ekammengo bamuleeta emulago, ate otandika okubira abantu, bannange tuli wano naye biro ogimanyi ggwe jaasi, buli mpiso yeena simanyi nakumanya. So oli mu emotional breakdown and financial breakdown. Bino bye mbagamba tewali muntu alina lobbi bagamba, kati nze ngenda bibabuulira mulo. Twonoona obudde n'ensimbi ku bintu ebitatugasa. Ebyo tubikolera ddala. Okutte ssente mubuukinze n'abayimbi, kwegamba waliwo ebintu bye bampitamu olumu ne ŋŋamba oba bategeera bulungi ekige, era olumu mbabuuza kyekyo kye tugendamu, nti tugenda mu bra kyekyo, sirina budde bwebyo. Kino kye bayita black culture gye tulimu, ekikwewuunyisa abagaggafugge tebabikola. Basooka kubuuza bintu biri critical. Hospital bills ziri zitya? Post birth eri etya? What is a plan? Bye babuuza. Naye gwe omuntu wa wansi, musajja wange Kanyike bakutwala sipiidi mbu omukyala agenda zaala, tulina omukolera bridal shower, simanyi gundi baby shower, ne bamusamusha, bakuteeka mu bintu by'otategeera. Abasajja mbalabye ng'atulayo nga tabitegeera. Nagamba manya ki ekirina ssente zo era ani alina ssente zo. Bw'omala ozitegeera manya ani atwala ssente, manya ogenda kola biki okugyayo ssente zo. Ekyo bw'omala okitegeera manya butya bw'osevinga ssente zo. Kati bino ebintu bye mbagamba biri munda omwo, biri weaved within, tobirabanga nsaasaanya. Naye bw'otuula ne ntandika okubuuza
bridal shower mmeka z'obaddemu, baby shower mmeka z'obaddemu, mbaga mmeka z'okontributinzeko nga tezikwata nako. Nina OG wange yampeereza juice message ku WhatsApp. Nangamba munnange nina okwanjula nsaba kuyimirira nange. Nasemba okusoma naye mu P7. P7. Kitegeeza bulijjo abadde n'ennamba yange naye nga tankubira nakunkubira. Wabula emikolo bwe gituuse kati ate antadde ku liitiriiti. Please respond. Please.